Tubadde tuli awo social media nga tulaba omwana Patricia amazina agazinira bweru. Patricia ali Los Angeles, California gyagenda okusoma nti twasooka n'asomako wano ku Victoria University abeere ng'akwasaganya ebintu bino mpolampola paka time yatuuse ng'alina okugenda. So naye still gyasoma ku Victoria University ati abikwasaganya kuba online then neri nga bw'asoma. So kati yagenze kuba ng'akola ku by'okusoma bye nga bwe yali akyagala. Zewajjanga otugambako agenda ebweru simanyi alina abazungu abagenda omuyambako mu bintu ebisinga nga bw'asoma ate nga tulina abantu ab'enjawulo. So kubanga omuwala si mwangu wakumulaga ateekayo appa ng'abalenzi ti omulenzi w'omuteeka alina apambana obulamu naye omuwala olina onoonyereza wa walina okugenda ewantu ewatuufu. So kati twamaze okufuna abantu abatuufu wabeera akwasaganya project abeere nga akola ate nga bw'asoma. Kiragala ng'abaana bano engeri gy'obategekedde obulungi bwe bamaliriza wano ki ky'obawa ekirala? Waliyo ettaka, waliyo anything? Ebintu ebya byetubawa tetubyogerako wano naye nga weebiri nteeka weeri because nga omanyi tulunda embuzi. Buli mwana watandika ng'olunda embuzi okupanga emyaka kubanga atandise emyaka 8 watukire okuweza emyaka 18 aba alina kyagasseeko naye tetubyogera mu mawulire omwana nga ekizitinga kati maaso era mujja biraba. Bane saagala kubuuza ku Kapiripiti kubanga projekiti za njawulo buli omu alina organisation yeeyiye. Omwana oyo yavuddeyo n'akubira Arakeri oluyi. Bwenga bw'akuza abaana amanyi ki ekigenda mu maaso alaba amawulire ekintu kino okiraba oti? Sikiinaako buzibu buli omu alina engeri gy'akwasaganyamu abantu beba ne ttiimu ye. So ye wabanga wayagala okuyitira which is very okay. Tutomanya ayinza okuba akayimba ako nekatuuka ku Arakeri nekatuuka ku management ya Arakeri nekakola ate ekintu ekyamaanyi mu ggwanga nti Kapiripiti n'abaako kyakwasaganya ng'ate ayise mu luyimba. So nze simuinaako buzibu muwagira buli muntu obeera n'ekkubo w'oyitira weetege kola kyosobola kyonna obeere ng'oyitawo buli muntu w'oyitawo weewo era nze simuinaako buzibu ojja kukola wande musobola Kapiripiti nga akwasaganya n'Arakeri ebintu amanye Uganda pe tugayanya ebintu naye ebintu kasita kitukuba ku muntu omutuufu oba oyiseewo.